Alright, njala tandika n'akalowoozo ka leero tuleke tugende maaso. Bwe nva kalowoozo ka leero n'ekigula lugi then awo nakayimba kingendo bakubirawo tuleke tutandike video eno bulungi nnyo. Akalowoozo ka leero kagenda katya. Njala mukasalemu kokka mukateeke ku buli mutimbagano gwonna we guli akantu kano kakulu nnyo. Njagala buli muntu osalemu kalowoozo kano mukateeke ku mutimbagano wonna kabone ensi yonna bwe mwategeere. Tutandise tuti mu kalowoozo ka leero. Katandise kati waliwo kirowoozezaako ng'otudde mu famire ne weetegereza bulungi nti emirembe gy'oba najjo newankubadde nti obwavu buba bukwekubya empi naye nga gy'emirembe gy'osinga okuba najjo. Waliwo efumitirizaako mu kalowoozo ka leero embeera abagagga gye bayitamu gwe gy'olowooza nti bayita mu mbeera nnungi naye nga tebasajja bate bakazi batte ebiseera ebisinga tebebaka. Kiki ekibagaana okwebaka oba kiki ekibatambuza ekiro n'okusula mu mabaala gwe ng'olowooza nti mirembe myereere. Wano nova kalowoozo ka leero nkugamba nti lya akatono ng'omanyi nti ke kakora ensonga nti setaani bw'oba omuleeta mwangu waakuleeta naye okumuzzaayo si mwangu. So nno mbakubira omulanga baganda bange mwenna abo bawala n'abo bulenzi mwenna abasajja bakulu n'abakyala bakulu munnange eryanga akatono nga ke kako olw'ensonga nti kyonna gwe kyolowooza nti oyagala kifuna obunene bwakyo naye ng'okifunye mu makubo makyamu kitegeeza nti kiriiko mukisa kigenda kubonyaabonya kibonyebonye ggwe abaana bo n'abazzukulu abooluganda bakumana n'emikwano po n'abantu b'oku kyalo kyekiruwa. Ebiseera bisinga tubeera ku byalo kuno tulabako abantu abagagga nti beegomba naye nga tomanyi nsula ye tomanyi ndya ye tomanyi bwalowooza n'omutima gwe guyibiridde gutya. Ebiseera bisinga mujja mwetegereze nnyo abagagga basinga obungi babeera n'ebizibu byabwe lwakuba tebabagamba. Omugagga ye muntu abeera n'omutima omugumu ogulinganga olwazi naye nga gwetumanyi nti agulina olw'ensonga nti ye aba aliwo erinnya okutta okufuna ekyo ekinene gwe kyosasobola kufuna. Kati njala bbaga muganda wange mbaddeko n'abantu awo era bwakunyumiza weewuunya engeri gye muwangaalamu basula mu mabaala basula batambula naye ng'ebizibu balina biyitirivu nnyo okuyimiriza obugagga obwo. Kati gwe muganda wange ali yalowooza okugaggawala mu ngeri eno nkuwagabuwa sigala woolina akantu kakatono keekaluwa. Ebiseera bingi nnyo abantu bangi baagala nnyo okugaggawala naye nga tebamanyi nkola ki abantu gye bayitamu okugaggawala. Buli muntu mu nsi kati nakuwa omukisa gwo era olina omukisa gw'osobola okuyitiramu okugaggawala. Obugagga nno si bye bizimbe si ze nsimbi wabula obugagga kye kikulu ky'obulamu nti olina obulamu. Buli muntu waali mugagga mu mutima lwakuba nti abasinga obungi twagala ebisingawo nkitegeeza bulungi nnyo. Buli muntu waali olina obugagga bwe bulamu neffe abantu basinga obungi twagala nnyo ebintu ne kuwejjukanyamu obungi nti omuntu yina gyova gye mulaga oyingira ensi ng'oli bukunya ensi ogivaamu nga bwe wagiyingira ekyenjawulo nti bw'oba ogivaamu bakwambaza bulungi nnyo osobole okutuuka empewo ereme kufuuwa ewa ssenkaba gy'oba ogenze naye nga bwe wazaalibwa ate era bw'ogifuluma nga tewali wadde ekikumi ky'ofulumye nakyo. N'olw'ensonga eyo mmwe abalina omululu okuddira mufuna obugagga nga muyita mu mbeera ey'okugula amajjiini amayembe ge muteeka mu bizinensi n'ebyokoola okufuna obugagga njala bagaawa mulekerawo omululu kubanga eno ensi kkubo tuyitako buyisi. Waliwo ebuzizaako mu kalowoozo ka leero lwaki abantu abasinga obungi bwafa nga badde mugagga fuggetogge. Bizinensi ze n'ebyobugagga ebisaana mu kaseera mpawe kaaga tewali mwana aba mukyala addamu kuddukanya bizinensi ezo kubanga omugagga ono yali agenda okusaba ebyokola bino bimukolera ensimbi sente yazisabanga ye ate ebyokola tebabisikira sitaani tebamusikira. Sitaani alonda gwalonze n'amuwa kyayagala n'amala n'amukozesa. Mukino ngamba ntya ngamba bwe nti lyanga akatono ng'omanyi nti kekako kubanga bw'otwala sitaani n'omuteeka mu byobugagga byo kitegeeza sitaani ebyobugagga byakuleetedde ne byasanzeewo ajja kubanyuka nabyo. Yensonga lwaki nti abagagga bonna abasinga obungi abakozesa amasitaani okufuna ssente olunaku lwafa ng'amasitaani gasenguka nga n'ebintu bye bigenda bifa ttogge bwe bityo. Yensonga lwaki mwana ku kyalo omuntu yenna alina ebyokola ng'alina ensimbi abaana be bafa mu ngeri ya njawulo. Abaana b'oku kyalo abamuliraanye bafa mu ngeri ya njawulo abooluganda abakona b'emikwano babitandika obbanywa. Bw'alaba kimuyitiriddeko abantu musonzeemu engalo ng'atandika okwebuzaabuza ng'afukaana bakoma nga kitegedde nti sitaani gwe yaleeta amufukidde ekizibu. Butyo nno mbagamba sitaani bw'oba omuleeta mu maka ago kimanyi nti bw'abajja ne bye yasangawo abitwala. Mwegendereze nnyo obugagga obungi tebulina mugaso kubanga ku nsi eky'obugagga kye tulina gwe mukka gwe tussa ebisigadde byonna byakwewunda bya nsi. Bw'oba oyagala emirembe we bakootulo onyumirwe munnange va mu bintu by'okwebuzaabuza ng'oyagala obugagga kubanga obugagga abasinga obungi bali kunyumiza gye babujja munnange ojja kwewuunya keera ku makyokole katonda kyabakuwadde kyekiba ekikyo kubanga okimanye nti olunaku lugenda okukyenkya nga naawe ogoberedde bajjajjabo abakusookayo ne mu mirembe kubanga olina okuba n'ebibuuzo bitono nnyo
ebikubuuzibwa nga ne answer oyina ntono nnyo naye gy'okoma okuba n'ebibi ebingi ebibuuzo bijja kuba bingi nnyo nga ne answer oyina ntono olw'ensonga ne ku nsi kw'ovudde ojja kuva nga bakwekokkola nti kale tumuwonye agenze naye nga webuuza kiki ekyogeza abalya mmere tumuwonye agenze olw'ebikolobero n'ebikolwa by'okoze ku nsi nga obaleetera ebyokola ku nsi olw'okuba nti yogala ebigagga so akalowoozo kaleero buli muntu yina joli please making sure nti osidula by'onoosobola okwetika kubanga sitaani mwangu waakuleeta naye okuzza omuzibu amaliriza ku nkomerero naawe kennyini yamwegulira naawe akulidde ke kalowoozo ka leero kati nyenze ku kiggula luggi alright ekiggula luggi kyalino kigenda kuba kyanjawulo era batumiddeko mwenna buli anyumirwa akanyumiro kano ak'ekiggula luggi bamanya abantu bangi bebuzabuza nga bafuka n'aba ku TV ku radio stations e Kampala nga mulaba programu zino mbatumiddeko mwenna ekiri atabala kikiri anasigadde waka buli omu embeera ze azimanya ez'obuntu mweri gyayitamu okufuna ensimbi naye mu kalowoozo mu kiggula luggi kya leero ngenda babuulira ekintu kino kikulu nnyo nze nno njagala bagamba mu kiggula luggi kya leero nti ebirwa byerabirwa njagala mootangira omukulembeze Fulbert Kyagulanyi Ssentamu n'omuvubuka gwe bayita Eddie Kenzo Musuuza ngenda kwawukanako n'abantu abana bonna abakoze video okuva olunaku lwajjo ku bigambo byogedde byonna olw'ensonga nti nze emyaka 3 bweddu egiyise mabega nakola programu namba ne video gyeri ku YouTube ne ku Facebook lwakuba nti page esinga obungi bazitwala nali nakola dde ebyafeyo omuvubuka n'ebibagamba byonna kati ganagazze simawulire naye lwaki simawulire olw'ensonga sirwasoose buli kimu kibaddewo naye njala mugamba ekigambo kimu nze olwaliro olutawuno nalwewaze sagala duyingiramu olw'ensonga nti namala okusoma Yoseeri enkola gyakolamu emirimu nga wabawo ekintu ekinene mu nsi Uganda nga kimukuba butereevu ageza nnyo okuleeta ebintu bikyankalanya amawulire social media ye ayiseewo ekiki tubadde mu Uganda ebintu bingi ebizibaawo okufa kwa muganda ffe Jakana Naddulika tukuvuddeko tugenze ku birala abaana abawambiwa tukuvuddeko tugenze ku birala abantu bali mu kuttibwa tugenze ku bintu birala bafumba ekiboozi gyebona tugenze ku bintu birala kati omukulembeze waffe yabadde mu Netherlands ne bakola documentary eyalaze obuvulo obuddo bw'okuwamba n'okutta bannayuganda mu Uganda Museveni n'akola kyalina okukola bwe twatera oli busa munnange omukulu Attorney General Kiriwa Kiwanuka n'agenda mu yabaddeyo mu UN Assembly ng'atutta obulimba obw'ekifuusa obw'ekiyaye ku orders eza Yoseeri Tibaabula tabasira tanuwakale ziyereta muzizidde ne kimukuba era ne kimuyirira ddala bulungi nnyo kati Museveni yagenza okulanga pressure epayirinze bulungi nnyo olw'ensonga nabaga nti Museveni bw'akozesa abeera n'abapesa ge yasasula edda mujjukire nti abaana basinga obungi abadde buteri mu Uganda ndowooza mu Uganda abantu abaagala enkyukakyuka bali 85 ku buli 100 nkiddamu mu Uganda abantu abaagala enkyukakyuka bali 85 ku buli 100 naye ekizibu ekiriwo nti balinamu akatengo omukulembeze ke tuli mu kiggula luggi balinamu akatengo omukulembeze ke byatugamba ekyokubiri balina obwavu obutalina nga ne siringi 2,000 zisobola omukyusa obwongo kati obuzibu obwo nti abantu bonna bwe babaagala enkyukakyuka ne bamuwaayo akawogo asobola okwogera ebigambo bingi kino nkireeta ntya kubamba nti olutalo nalowooza sigenda duyingira just njala balaga ekintu kino mu kiggula luggi mukitegere bulungi nnyo olw'ensonga nze ne information yange babuulire ngende nveewo kuba n'ebyokukola bingi nnyo ekisookera ddala njala bategeeza bwati emyaka 3 nakola video ngenzo gikeberako olwaliro just to review bikiri enayogera nga video almost emitwalo nga 35 egy'abantu abaakagiraba emyaka 3 bwe mpulira ebiga byonna ebyogeddwa ne ngamba wow abantu bakipinga history n'enkireka bwentu naye kati njala gamba muganda wange mwenna abakozesebwa omutuusi Yoseeri Tibaabula otabasira mutano wa Kalekezi nseeta muzizidde ensanga bisibe njala mbere careful nnyo ensi Uganda nsi yaffe si yabagwira ba refugees bw'azaliwa mu Uganda oli muna Uganda era olina okwagala ensi yo okulyankuzibwa si ye solution fe abali mu diaspora tuli eno olw'ensonga nti Uganda yatulima nga tusobola economic crisis eriyo nga teri mirimu ne tujja mu diaspora ensimbi ze tukola 70% zidda Uganda kulaakulanya ggwanga na kusasula misolo ekyokusatu buli muntu bw'ajja mu diaspora wasobola okweyabiza n'ayogera buli kigambo ekimuli mu mutima
kiba kitegeeza nti omuntu avudde mu Uganda akyusa mentality y'okusinga omuntu ali mu Uganda naye nga n'abali mu Uganda baagala ensiri kyuki bangi nnyo kati abaana bano bonna abali ku social media abaaweebwa omusimbi Museveni abakozesanga sleeper cells mu lulimi oluna science era ne mu lulimi olukesi tuna kye tuta sleeper cells spies nga wabeera ababambega nga bo baasirika babasirisa babagirayo ababaagala babeere oba bakolera emirimu gyabwe kati abapeesa ge bajjeeyo njala soka bagamba mu kikulu gikyalero ensonga ziri 3 zengendo okwanala zingesooka omukulu ono muganda waffe ekisooka bamukozesezza nga sleeper cell bamujewujja okuleetawo diversion ekisookera ddala mukozesa nga diversion kyekisooka ekyokubiri omukulu ono ye nga ye bw'okola analysis bulungi ku ye yeetaaga windows update bwe ngamba windows update kiba kitegeeza nti merongoto bulangata ye yeetaaga mu fixing aina lose capacity aina lose walls weziri wataga okuzibikira mu ndowooza inentegere ng'omuntu ekyo omalo kitegeera n'omanya nti ebintu emwayinza okuba bikolera ku pressure oba ku gun point naye tukuzeeyo kuko obuntu nti omuntu olina okeerekeramu okamwa k'omuntu si kante nti weekabidde gye weegenda okukaabira okyusaamu okusinziira ku nsi weyengedde omuntu ono yandibadde yeetegereza nnyo ensonga zino wammanga nti bannayuganda ekituufu bawambibwa kiki ekigenda maaso mu ggwanga naye ate bw'agaana okutegeera ebintu bino kiba kitegeeza nti ye musooke mwanalizinga eziri pointi zembagambye nti ye ng'omuntu ayinza okuba nga naye alina ekizibu kye ng'omuntu kye mbagambye nti yeetaaga windows update ate teweerabira naye alimu kakao mentality the moment omuntu abeera mu kakao mentality tobuuza njogera n'ategere bw'agenda kwogera kyenjagala kati wano wensimbulidde mu kigulalo gikyaliro ekisookera ddala njala bategeeza nti ebintu bino wammanga babikoze okukavalinga kye tuyita human rights abuse Museveni kuba mwambulidde saati ne musajja we Kiriwa Kiwanuka bwe yabadde agenze mu conference eya UN okulimba abantu ne bakozesa ekintu kino nga diversion okubuzaabuza abantu ekyokubiri President wa Fumululu Kyagulanyi Center bwe yagenze okulaga documentary ye eyabadde ku mutindo gw'ensi yonna mu muzimu theater esinga obunene ng'abadde ekubyeko bugule kino kyajjeyo seri mu mbeera n'agamba nti wano tutuuse kino kyadde kirina okukolebwa okugjawo sleeper cell eri okujja okukola kye tuyita cover up okugjawo ebintu bino byonna ekyo nakyo mukitegedde mbagamba ekya diversion yensonga lwaki buli media NRM propagandalist abali ku social media batutte ekintu kino ku level ndala nnyo bukyanga lubanga lwa media mu Uganda wokka wosanga concert y'omunnayuganda for the first time ng'erangiddwa ne Namonkanga naye Namonkanga eyo yabadde eranga ki in the first place linda nakikugambe dda awo sigenda kulwawo mutegedde bulungi kati njagala soka kubuuza Yoseri mu kigwalo gikyaleero olwaliro ku TV ogenda kwogera njala kubuuza ne baminisita mwe n'ababadde mu nsonga zino muli mu kufumbafumba ekipoozi kya Ebola mu Uganda ekyokugula amasomero ngenda kujja nakyo njala kubuuza bwetubanga tuyina outbreak crisis eya Ebola mu Uganda how dare you allowed such a huge concert to happen in the middle of the city in the country where that the government announced that there is an outbreak of Ebola in the country and you allow a concert which almost collected 500,000 people. Do we still have that outbreak? Nchida mu Luganda tutofu. Monsije tulimu nga nayo Yoseri sazi nagenda kwata enjogeza je ku TV ayogerenge yanobako atenga yanobako njera kubuuza ensi erimu ekirwadde kimugamba nti kisaasaanye ng'essawa zina abantu motuga batuge n'emira mu muji wamba n'ogamba nti okkiriza abeereyo concert naye nga concert eyo yabaddemu abantu abakunukkiriza mu kitundu ky'akakadde k'abantu n'ogireka ebeerewo tuba tukyayina Ebola muno mulimu baminisita babagenzi nababeera ku concert eyo mulimu banebyabufuzi abagenzi babeera ku concert eyo mulimu abamajja abadde ku concert eyo kati tuba tukyayina ekirwadde kya outbreak y'Ebola kyekibuuzo kyembuuza nabagamba mentality buzibu obusinga okugamba abantu nti balina ekirwadde ky'obwongo balowooza nte ennyonyi eyo eyazze eyabadde mu bbanga nga yeewuuba nfunyeeko oluvuuvu mulesina konfirming ne kanduyise wano yabadde erina ebintu byefuuyira
naye ate ebintu bino byefuuyira temujja kubeera surprised nga mu wiiki emu bbiri okuva kati bajja baga nti ekirwadde kyeyongedde nnyo ng'abagambye nti kati bwe kigudde ejjinja after ng'ono yeseri amaze okgendayo mu wiiki ewedde yennyini nga amaze okgendayo ne baga nti ejjinja ekirwadde kiguddeyo kati bino njala bibagambye mwategere Munnayuganda baleme babuzaabuza ekituufu kiri nti bino byonna babikoze okuggyawo emboozi yabadde etambula ku international level ey'okutulugunya okuwamba n'okutta Bannayuganda n'okuggyawo obuyaayi wa Museveni bamulagiddeko mu kooti y'ensi yonna nti abadde alimba nti abaana tebawambibwa ne bakikola nga kavulapu kati omukulu gwe mulabye oyo gwe bayita Luba Invents azze n'agamba simanyi biki ezonna bonna ba state mafias abateekeddwa okujja okuzimba embeera ebeere ku social media kati ngenda basaba na national platform nabanatupa please temuddamu kutambuza kintu ekyo gye mukoma kipostinga nokyogerako oli mbamuwa popularity ate mbamu kapitalinga amawuli tuli ku bintu birala nnyo nina video gyembalaze ku spreading of social media bali mukuwa Bannayuganda misana tukukina ekintu nkiri amawuli omuntu tumanyi ani gwakolera tukitegere bulungi nnyo tuwana waliwo diversion nogeza ku kapitalinga media kyenva muna nti aba NRM bennyini ate bavuddeyo ne bakikuba bakizimbulukusa gwe njagala ondage ku social media muntu ki asinza okuzimbulukusa ekintu kino ekyo tuyita reverse psychology nowa NRM ajja kuvaga nti akuba kintu kino ekyabaddewo ng'akuba munnaabwe naye ng'ate bakipika muyo mwongere kisindika mu kisaasaanyi muve ku mulamwa omukulembeze waffe documentary gyakoze yalabiddwa ku nsi zonna buli omu yatidde okwata kiri wakiwanuuka namukwatira mu buyaaye mu UN Assembly kyawawaziza ensi yonna amatu yo sere kyadde alina okukola nakati kyalina okukola ku media okuba nti abakapitalinga musigala nga mukwa sogenda basa mu kiguliro ky'oluggi kyaleero please temudda mu kishyanga ekiboozibozi omusajja mumuleke mumanyi yaani byayogera matankane ng'empale za mukamaawe mumuleke gyani zesigenda mukwatako njagadde bawa just analysis yange mutegere namukolako analysis 3 years back video gyeri sisobola giza ne buli akoze ekintu kyonna ekyokumu exposing n'okumwogerako please seize fire bumuveeko mumuleke naye nga mbasaba omuleka oba kwole batoliko gezoddemu ofulumya video yonna ng'oyogera ku bantu b'omu diaspora ng'oyogera ku kibiina kya National Unity Platform ng'oyogera nti Uganda eri safe kwolondooza ndijjira mwanda weya okwabya